bambi nsaba buli afuna vidiyo eno agintambulizeeko etuuke eri famire y'omwana ono muganda waffe ono eyatuvudde ku maaso gwe bayita Christine. Gye buvuddeko natuukirirwa omuntu eyali yeeyita sisita wa Christine nanyinyonnyolamu obuzibu omuwala ono bwe yali ayitamu, era ng'abalala bonna bwentera okubayamba, era nabadde mu position ey'okulaba nga nyamba Christine adde e Uganda. Omuntu ono eyantuukirira yayogera bw'ati mu bigambo bye. Yes, this is my sister. She come here on your man. She has finished now 5 months, but she reaches somewhere. I don't know where's the problem comes, but now I have had to take her back at Uganda. I have mujja kunsonyiwamu omuwala ono yali tategeera bulungi Luganda, naye njagala okuplayingira biki bye yaŋŋamba munne bye yali ayitamu osobole okutegeera embeera entuufu. They got to reach on airport, but I don't know what is the problem. She don't want to go. But on her hand, she don't have a passport. She don't have a ticket. But her boss, she handled her things. But there they said she don't want to go. But my sister, she want to go. She come here, but she's suffering for this one. She work on 3 houses. That is the problem of my sister. She work on 3 houses. To begin to complain, I am working this and this, then I want to cut it. I want to work on one house. Her boss, they feel bad. They want my sister to continue to working a lot. That is they bring on my sister. Now they come is very good now. It is very, very small, but they look a grandmother. Omuwala ono eyaŋŋamba nti sister wa Christine yali agezaako okunnyinnyonnyola ebizibu muganda we byayitamu. Muganda we yadduka mu nnyumba n'amumiitinga we yali akolera. Omuwala ono kwe kumpeereza obubaka, naye yali talina ngeri gy'asobola kumusuzaamu oba kumubeezaawo kubanga naye yali mukozi. Kwe kumpeereza obubaka buno, naye nga Christine akaseera ako yali avuddewo awo ate nga yeeyongeddewo. Ekintu kye saasobola mangu kumukwasaganya mangu okulaba nti muzza mu mikono gyange ndabike nti muyamba. Nagenda mu maaso ng'era bwe ntera okukola, ne nsaba omuwala ono enamba z'ababoosi be n'abantu bonna bensobola okuba nti nkwatagana nabo okulaba nti nyamba omwana ono. Twakola entegeka era nengezaako okwogerezeganya n'abantu abaali balina obuvunaanyizibwa ku mwana ono, ne bantegeeza nti yadduka mu nnyumba abeera wabweru. So ne tukkiriziganya nti omwana nja kumuyamba, nja kumugulira tiketi alabike okuba nti adde Uganda. Era ne tukkiriziganya ne baboosi be nti Christine bwe bamulaba bamutwale ku poliisi bankubira essimu, nja kumweyimirira oba nja kwogera nabo tulabike nti tumuzze e Uganda. Baboosi kye bakkiriziganya nakyo era tubadde twogerezeganya ku masimu. Wabula nga Christine tetumulaba. Baddamu ne bankubira essimu nti aliko ku airport, ali awo ku airport, ne ŋŋamba mumukwate mumutwale ku poliisi, bankubira essimu enamba yange yeeyo, nja kuba mugulira tiketi Christine adde Uganda. Olwaleero essimu ze nzizeemu okulaba nti nfuna zibadde zigamba bwe ziti. You, my friend, don't ask now about the Christine. Christine, she's gone already to Allah. She's died. I'm very, very sorry. Before yesterday on Sunday, she ran away from the house morning early.
Then night time, the car is kicking. Accident. Just now, today, around 11 o'clock, I get call from the police. She is dying. So I'm very, very sorry, boss. Ask this lady, she knows. She say she's his sister. This lady with me, with 2 tickets I buy, my friend, 2 tickets. 2 tickets I buy for her. 1 ticket, first time I buy 1 ticket, I take in the airport. I finish everything, even boarding also. They get then police, anytime I want cancel the visa, should be to go to police, no? To cancel the visa. That time I go to cancel the visa, police call Christine, go inside airport, inside. You know, she walking, then she sit on the road, on the way. Then police say she have something, she cannot go, we cannot take him in flat. Then they return it back. The money I don't get. Because why? Of the ticket of the boarding already I get. They confirm seat. Then I don't get the money. Then again, they told me, buy 1 ticket, 1 more ticket. That first 1 ticket from the Muscat to Nairobi. Then Omar Air told me, buy another ticket, Muscat to Uganda. Then again I buy 1 ticket. That time, second ticket, that this lady, now I send photo, this lady with me. Ask this lady. She make too much problem in airport. She's not walking nicely. She don't, in contact, they're asking him, what is your name? Where are you going? She don't know anything. Then that time, the second ticket for the Dubai flight. The Dubai flight staff, they say, we cannot take this lady. Return it back. She stayed 2 days in airport. 2 days in airport. I and my wife and this lady, we are searching to Christine. Then we get it there. We get it there. Then we try to send him Uganda. They say we cannot take it. Bring report from the medical. Bring report from hospital, then we take it. Then police come, CID come, all come. We call CID police. She don't want to go home back. Because police told him after 2 days you come back, you will go. They bring the report, hospital report. Okay? Then Sunday, he ran away again from house. Saturday night, she ran away from the house. Then she come back. She come back around 11 o'clock. Then again I take him in police. I told the police she will make something for herself and then problem for me. Just keep it here. And police tell him come inside, sit the car. She say I don't sit. Then I don't know where she goes. Today morning and until today morning I will swear I am searching for her. Here, there. Then I want to go to my work. Then before I go, I get call from the police. She's died, she make accident. Already she's died now. I'm sorry, my brother, sorry. You, my friend. So, Christine, tubadde tugezaako wano nawali okulaba nti tumuyamba. Naye amawulire agazze oba ge nafunye bankubidde nga bampa feedback ku nsonga ze mbadde ngoberere ezimukwatako nga bagamba nti omwana ono yafunye accident oba yavudde mu bulamu bw'ensi. So njagala okutuusa okusaasira kwange eri famire ya Christine, okusaasira kwange eri omuntu eyantuukiridde nti sisobodde kutuukiriza kweyama kwange kyali. Nsaba omwoyo gwa Christine Mukama akunguze mirembe, n'okwongera okugumya baganda bange mwena abakuba ekyeyo nti mweyongere okusaba ate okumanyagana. Bw'oba oyina munno omuganda wo mukwano gwo, fuba okulaba ng'omuggyako ebimwogerako, fuba okulaba ng'omuggyako ennamba z'abantu abamuleeta. Singa nafunirawo kontakisi za Christine mangu, osanga nandi musevinze.
osanga nandi mu savings naye nga ntwala okusaasira kwange eri buli muntu yenna gwe kyakoseza eri famire ye nange nyongera okwetonda gye muli obutakola oba butatuukiriza kweyama kwange gye muli. Christine yejje mu bulamu kisuubirwa okuba nti yabadde akooye okutulugunyizibwa okumukozesa mu mayumba amangi na byonna byayitamu n'asalawo ne yeesuula mu moroka. Baganda bange mbakubiriza nze navaayo okulaba nti ebikolwa eby'okujja mu bulamu bw'ensi bikoma ku baana abakuba ekyeyo. Ekyo kye kinkozesa videos, ekyo kye kintuukiriza aba Brian White n'abantu bonna okulaba nti babagulira emergency ticket. Tewejja mu bulamu bwansi, obulamu bwo bukyali bwa mugaso nnyo. Okyali n'essuubi, noonya ennamba yange nja kuba nkukwasaganya n'abantu abasobola okukuyamba. So muganda wange teweekyawa kutuuka kwetta, teweekyawa kutuuka kwesuula mu moroka, tewejja kukalina kugwa wansi. Wakyaliyo essuubi, ebyo by'oyitamu olina kubiyitamu kubanga ojja kubibuulira abaana by'enkya. Eyo ofuna history, eyo ofuna story ya kunyumya nkya. Tokyawa bulamu obwo, teweekyawa kutuuka kwejja mu bulamu bwansi eno. Ennamba yange yiyo, naawe wenna bw'olaba omwana alina obuzibu tokwata simu yo kuteekamu nnamba yange, omwana oyo muwe ennamba yange abeere nayo, buli wadde ankubire, buli waafunye omuntu ankubire, tusobole okuba nga tumufolowinga. Naye musanga omuntu alina obuzibu gwe n'osalawo kujja kuntegeeza nti nsanze omwana ali Mascot side zaawa. Tugenda n'otumawo abantu Mascot side we wamusanze nga taliwo. Abaana n'owulira nti atambudde akooye, talina hope yonna ne yetta. Nkubiriza ne beejenti n'ama-offices n'ama-companies nammwe mufeeyo okupiikinga okwanukula kwaffe. Bw'ofuna meseji yange nga nkuweereza meseji, nina omwana gwe waleeta gwe njagala okuyamba, nsaba onnyanukule. Nze sente z'omwana ono saazirya, wabula nkola mutima kulaba nti omwana tafiira ku mawanga. Naye tubatuukirira n'enkuweereza meseji, nze siri wa poliisi, ate sirina gwe nali ndikodingiddeko meseji nga muvuma, sirina na kampani oba agenti gwe nali nvuma. Era njijja gye muli mu bulungi tukwatagane tulabe nti tuyamba baganda baffe abalala temunnyanukula. Weewaawo kampani ezinnyanukula n'ezikolagana nange nzeebaza. Embasi za Uganda ezinnyanukula n'ezikolagana nange n'abantu bonna abayamba abaana nammwe mwenna mbeebaza. Naye baganda bange mbakubiriza tewetta. Leero simanyi oba Christine yejje mu bulamu bw'ensi olw'okubulwa omuntu agenda okumuyamba. Kubanga tubadde tumugoba bugobi. Alabiseeko talabiseeko, abaddeko awo nga talina ssimu. So ntwala okwetonda kwange eri oyo yenna gwe kyakoseza neeyantuukirira omukyalo oyo oba omuwala oyo sister wa Christine bambi nsaba onsaasire, nsaba onsonyiwe, nemereddwa okutuukiriza okusabako. Naye nga nsaba omwoyo gwa Christine Katonda aguwummuze mirembe. Ate ayongere ne famire y'obuvumu. Enamba yange kweri nsaba famire ya Christine empeereze ka message tukwatagane mu ngeri zonna tulabe nti tukomyawo omubiri gwa muganda waffe waka. Enewe kaseera ka kunyolwa bigambo si birungi, naye baganda bange nammwe mwenna nsaba bankuba kyeyo twegatte tukwatagane. Weewaawo tulina ebyobufuzi ebitwawula naye reality eno baganda baffe gye bayitamu. Olina ky'osobola okukolawo. Nze sirina kyendi mu gavumenti, wabula nkozesa general knowledge okulaba nti nyamba baganda baffe. Mbalabula ku cameras n'ebirala bwonna obuvidiyo bw'olaba nkola. Naawe tandika okubukola tusobole okulaba nga tweseevinga ffe bennyini. Kyekyo kye kinneegayiriza bamaama Fiina abaani bonna ba Brian White ba Bebe Cool baveeyo bayambe ku mwana ono aleme kwetta. Nze si bloginga, sirina kye nnoonya ku muntu yenna, nze nina omulimu gwange. Wabula kinnuma nnyo okulaba nti omwana afiira wano ate nga nina kye nsobola okukola. So baganda bange mbakubiriza ebyobufuzi nsaba twawukane nga bye twagala, naye nga true story okuyambagana ku baganda baffe tujje kimu fuuke kimu. Leero n'omwana afudde naye nga gwe gy'oli mu omwana obadde osobola okumuseevinga. Tufuna baganda baffe bangi abaddukanga naye nga gye muli mu omaani mulina n'amamotoka musobola okubataasa ne mubatwala ku poliisi naye nga temulina mutima ogwo. Mwenna mbasaba tukuŋŋaane, namba yange kweri buli omu ombuuli ekyosobola okukola mu nsi mw'oli tusobole okwerwanako ffe ffennyini okulaba nti tuyambagana. Nkubira ne gavumenti ya Uganda omulanga
etandika okuimplantinga abantu mu nsi ezo etali watali embassy abantu babagulire free visas babagulire visas babeereyo ng'abannakyewa oba abakolerayo naye nga bayamba ku gavumenti ku mirimu. Sisuubira gavumenti ya Uganda esobola okubulwa essente n'omuntu wa bulijjo zaafuna wano okupangisa akayumba naye nga mubeera mu kayanja oba omuntu yenna akuddukirira baana bali mu omaani. Omukyala Janet Mukwaya baganda baffe gye bali mu omaani beebano kati abatuuse okwesuula mamoroka just tebalina ssuubi. So nkubiriza buli muntu yenna enamba yange kweri nze ndi musajja nkola ku lwa mutima gwange nja kuconnectinga n'abantu abajja okuyamba nja kuconnectinga n'embassies oba abantu kinoomu abajja okuyamba. Tewetta teweetuga ate era nnyongera okukubiriza abaana mwenna bw'oba okozeeko savinga w'akasente ka air ticket aka emergency n'ekiruma nnyo oba kibi nnyo omwana okoze emyezi egisukka 6 ne tolina kakadde kakuza Uganda musevingewo akasente ka emergency ogenda okutuuka okwekyanga ng'olinawo akasente k'otandikirako. Mbaagala nnyo omukama awummuze omwoyo gwa Christine Mirembe ne famire ye agigumye. Nsaba kunsonyiwa nemereddwa okutuukiriza okweyama kwange. Katonda abampeera omukisa.